Webale nnyo Makumbi Emmanuel yomu disitulikiti ey'e Kasese abakulembeze we batyo bavuddeyo ne babangula abantu engeri gye bayinza okuba nga bakomya obutabanguko mu maka. Bano nno balabudde abazadde okulekeraawo okuba nga bakozesa abaana baabwe ng'ekyobusuubuzi mu bufumbo anti kino kye kibaviirako okutuntuzibwa gye babeera bafumbiddwa. Bwe batyo era bongedde okubakubiriza okukuuma abaana baabwe mu luwummula luno oluwanvu lwe tulimu. Obutabanguko mu maka bweyongedde nga y'e Kasese babukwanaganya nnyo ku kutulugunya abakyala. Abakulembeze basinzidde ku ssomero Emuhokia era RDC Lieutenant Joe Walusimbi yategeezezza abantu obutakozesa bubi bifo byabwe nga bataawulula ensonga z'amaka. It's true, police sometimes mishandles cases, but we are trying our level best to see that we put them back on the road. And now, even leaving police alone, even with the parents, we are compromised on the defilement case. You find yourself being compromised by giving you 2 goats. Kubafumbiza abawala abalabudde obutafuula baana kyabusuubuzi ekibaviirako okutuntuzibwa gye baba bafumbiddwa. Parents, let's play our roles as parents. Government officials, let's do what we are supposed to do at the right time and the right place. Police stop mishandling cases or mismanagement cases, because these police officers are the authors of the cases members here. Once a case is mismanaged from day one, even if you forward the file to State Attorney, we will not sanction it. Kahundi Erina omukubalwanirira eddembe ly'abakyala agamba Kasese eri mu kifo kya 3 mu balinyirira eddembe ly'abakyala ne yeegattibwako Kato Ronald akwanaganya abavubuka. We felt we needed to come together as team and join the other stakeholders to bring out our voice and share our challenges, lessons learned, and maybe how we can move forward to ensure the women and girls also enjoy peace. They have suffered a lot because of many reasons. One of them is the rigid social-cultural norms that we are really fighting as the Rwenzori Consortium. It's to end up I think Kasese Youth Link akumaraho ebintu ebiri kusumbuwa abaana bitu nibadifailingwa twenda kuteekaho amaani mingi kumanya twasomesa abantu kumanya omuntu tasomerere kusobibwaho akyali mwana muto. Kobusinjanet asabye abazadde okukuuma abaana baabwe mu luwummula luno oluwanvu. Now that our children have come for holidays, please, it is my humble appeal that let's take responsibility of our children. Parents, be friends to your children. Parents, especially mothers, be close to your children, especially the girl child, and without leaving alone the boy child who is to marry your daughter in the day to come. Akola ku nsonga z'abaana e Kasese Zainabu Asimwe ategezezza nti abawala bakakibwa omukwano n'abakyala era bakufuba okukirwanyisa. Kasese district is well known countrywide, being the 3rd in teenage pregnancies, and even at the same time being the 3rd in gender-based violence cases. So it is our prayer as CBS department, as Kasese district local government, as religious leaders, our commitment is one. We are saying we must fight GBV in the district. Byatumsime Gerard, Sorot TV, Omunyo.